Okwongerayo mawulire amalala olunaku lwaleero gabadde mazaalibwa ga mwana mulenzi Josephat Sseguya. Josephat Sseguya ono muna mawulire wa New Vision Group, at the same time akola ku Bukedde, Olupapula TV n'ebirala. Josephat Sseguya yeyita president w'olugambo eyalutandikawo mu Uganda era agamba ye kabaka w'olugambo mu UG. Kale n'olw'ensonga eyo engeri gye kiri nti president w'olugambo CEO w'olugambo Josephat Sseguya tukutumiddeko nnyo era nga twagala tukuyozeyoze ku mazaalibwa ago gano g'otuuseeko ag'emyaka 3 nga Bukedde TV bwegambye. Tetumanyi oba oli mu 3, oba oli mu 6, oba oli mu 4, oba oli mu 5, naye tukuyozaayoza mu kusajja mukulu okubanga otuuse ku mazaalibwa ago gano. Happy birthday, happy birthday, wish you a happy birthday. Kasuubire pate kutambulidde bulungi, buli kimu kikutambulidde bulungi omukulu Josephat Sseguya. Amanya nze Original Benja, oli ku Nekoz TV. Baganda bange wekubanga we mulundi gwo gusoose okubanga olaba videos zaffe zino, bambi nkusaba busabi subscribinga obenga otweyungako kilikinga ku kigambo ekigamba subscribe, at the same time onyigene wali kade ojaba olaba updates zonna tujaba tuzikutusaako wano. So munzikirize mberekereze, mbagala nnyo. Have a good day, have a blessed day, have a good night, have fun. I love you. Shalom.